Okay. Mugamba mutabe mikwano. Kansubire nti muli mulungi. Kansubire nti mufunamu ekyokuyiga. Kansubire nti temunyumirwa bunyumirwa. Kansubire nti muddamu essuubi. Kansubire nti waliwo afunamu ekyokuyiga bannange. Bw'oba wakatandika ne ka vidiyo kano tojja kategeera, ddayo eri emabega olabe butya Katonda bwe yajja akyusa obulamu bwange. Era ofunemu ekyokuyiga. Ofune essuubi, oddeyo Katonda, osabe, omugambe nti Katonda, yeggwe Katonda akola ebyekisa. Olaba wakolera esi, nange kennyini nkimanyi, ogenda kunkolera, kikyoyagala nkole, gwe bw'oyagala nkyuse. Gwe kennyini, yensonga lwaki gayizi nkola vidiyo zino, sizikola munyumirwe, sizikola nfune fame, sizikola nfune nnyo abantu abakola ki, abanfolowinga nedda. Njagala nnyo, nembaako story yange, nembaako omuntu gwekyusa, nembaako gwenkyusa n'amagenda gange butya bwe mpise mu bulamu. Tuddeyo ku mulamwa. Twakomanga tuyingidde singo kiraabu naye nga yafaaba. Yaffe babiri, nze n'omwagalwa wange omuzungu. Nasanga omwagalwa wange yakoowa ekintu omukwano nga yakikooyera ddala, nga yakoowa ne kye bayita omukyala mu bulamu bw'ensi. Jjukira we mbazzaayo butya bwe nfuna omwagalwa wange. Nze ndi YouTuber era ndi content creator. So nze omwagalwa wange yajja mu ngeri ya kuyamba bantu be nali nkoze eki nsabidde obuyambi. Era nali muyina okuva mu March 2023. Naye nga g'amazima gali nti nga talina bintu bya mukwano, yali taninaamu ssuubi, yali tasuubirangako kwagala mukazi muddugavu wadde okulowooza okukyalako mu Afirika. Ate nange kennyini engeri abavubuka abato gye baali bampisizaamu nga si munnayuganda, si muntu w'e Bulaaya, nga mbakooye, wabula nga nkooye ne laavu yaako. Kati nga mbutuufu nkitegedde bulungi nnyo nti nina kukola nnyo, nina kubeerawo. Ikisoka okubeerawo, kwegamba kyantuuka ne kinnyambala. Mbabuulira mazima nti nalinga nkolanga n'obusente mbufuna, naye nga ndi mutini nnyo, ate nga ndi muddugavu nnyo, ate nga ndi mukulu nnyo. Simanyi oba muntegeera, ng'emyaka nina mito naye nga enkula yange nga najjula ekyambalo ky'ennaku, nga najjula obutaagalwa, nga najjula nga mmanyi nti sirinaayo musajja asobola kundeetera kuwulira nti ndi mulungi, kubanga buli omu yajjanga mu bulamu bwange nga simanyi butya bwabufuluma nga tafunye kirungi kindimu, nga talabye bulungi bwendi obw'omunda. So omusajja ono bwe yajja mu bulamu bwange twatandika nga teri asuubirayo kwagala munne, wabula nga tunyumya ku bye twayitamu. Nze gw'olaba nali match open n'omwagalwa wange nga naye bwe yali match open nange. Yambuulira butya bwe yayita mu bulamu, eyasooka omumenya omutima, owookubiri gwe yawasa n'amumenyera ddala omutima. Kati nga kwegamba mu ngeri ennyangu nga tweguddeko nga tumanyi butya omuntu bw'awulira ng'amenyese omutima, butya omuntu bw'awulira ng'ayagadde omuntu ate n'atafuna ekyo kyakola kyasuubira. Ate ffe boolaba twezuula nga bwe tuba twagadde twagalira ddala nga twagalira ddala nga omuntu kyangu tukozesa, kubanga already tukiwaayo kyonna. Kubanga bwe yannyumiza story ye nga yakiwaayo kyonna, yawaayo obulamu, yawaayo engeri ye, yawaayo enfuna ye, yawaayo buli kimu ku lw'omukwano. Ate nga nange bwe namunyumiza nawaayo byonna. Kati mu butuufu twanyumyanga ku nsi ez'enjawulo, ne tunyumya ku embeera y'obudde, ne tujja tunyumya ku miti gyaffe gikula gitya, kwegamba ffe twazimba tutya communication, twanguyiriza ensonga, twajja tutya okugwa mu mukwano mu bwangu, nti ebbanga lyagenda okuwera erya weeks 2 nga tuli mu mukwano, tetwanyumyako ku bintu bya mukwano. Twanyumyanga ku bintu yakula atya mu buto bwe, nanyinyonnyola. Nze mbabuulira mazima, lwaki ndi n'omwagalwa wange nga mukulu? Sigamba nti abato sibalina, saabalaba, saabafuna, bajja gye ndi. Katonda bwe yaggulawo enzigi, Katonda bwe yazza obusibe bwa Sayuuni, mu butuufu bonna bajja. Naye nze nali ntuuse ku ssa erigamba nti njagala oyo omuntu anandabamu
ekisukkuluma ku bantu kye balaba, ekisukkuluma kugana amaaso amalungi ge mulaba, ekisukkuluma kasimayiro kumanya amalungi. Okitegeera nga neetaaga omuntu okundabamu ekintu eky'omunda andabeko alabe esse ow'omunda ye ndi ntya. Ate nga naye yali talina kirowoozo kyakwagala nedda. Nze bannange nasanga omwagalwa wange nga talina kirowoozo ekyo nga kyamuvaako. Twanyumyanga emisana n'ekiro, ku makya nga tukeera ne tukola video call ne tunyumyamu eddakiika ziba 5 n'agenda n'akola. Ekiro nga tunyumiza ddala essaawa twanyumyanga okuva nga tutandika okuva okwogera ffe bwe mulaba okuva ku ssaawa 12 ne tuwumulamu awo ne ŋŋenda ne naaba ne tuddamu ssaawa 4 ne twogera okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 9 ogw'okumakya ekiro eyo. Naye nga tetwogerako ku bintu bya mukwano, tetwogerako ku bintu mbu ebya romansi, tetwogerako ku bintu eby'ekiseegu, tetwabyogerako. Nze gwe mulaba omwagalwa wange teyayogerako ku kintu, teyaŋŋambako nti bannange esi oyina akabina, teyaŋŋambako nti esi oyina simayiro ennungi, teyabiŋŋamba. Wabula twagenda mu maaso n'okwetegeera, twagenda mu maaso n'okugwa mu mukwano n'ebyo ebibi, twawuliziganya munda mu mitima gyaffe gyakwatagana ne girowoozeganya. Ne era ndi ku kamera genda nja kuddira. Owulidde okweyesoma ku simu yo, genda ogiteeke mu ddiiro ozanye. Owulidde guys, a little bit. So tukomye nga bannange mbabuulire byonna twabyogerako nebituleetera okwagala okwemanya ennyo, ate nebituleetera okwemanya engeri omwagalwa wange bw'oddayo eri yagamba nti ani ayinza okunjagala kubanga nkuze, emyaka gimpeddeko, ndabira ddala nga sina muwala oba mukazi ayinza kugwa mu mukwano nange. Omusajja wange nga mulungi mu mutima gwe ng'alina ekisa. Nze kulaba nagwa mu mukwano n'omusajja wange si kuba nti nina bye mwetaagako. Nze nagwa mu mukwano nga sisuubirayo kumpa, nze nagwa mu mukwano nga sisuubirayo kukyusa bulamu bwange, nagwa mu mukwano nga neetaaga kunjagala. Ne ŋŋamba bannange omusajja ono engeri gy'ayagalamu singa Katonda onnyamba n'agwa mu mukwano nange ŋŋenda mwagala kuba nange neetaaga muntu anjagala nga bwe nandyagadde neeyagale. Bannange mbabuulire, nze already nali Katonda akyusizza amagenda gange nga ninamu omutwalo. So kale kwegambanga nti okufuna omuzungu akyuse obulamu bwange ekyo nga si kikulu mbwe nfuna omuzungu antwala e Bulaaya, ng'ekyo kyonna kivaako. Already ntambuza obulamu, abaana bange mbaweerera ate nga basomera masomero agali decent, obulamu bwange butambula, famire yange mama wange sukaali taggwa waka, tetukyasanyukira zirikiro za sukaali, natandika okubeera nga nze waka ndeetawo ebintu nga biwera. Era nze gwe mulaba nga nkola shopping ng'ewerera ddala, kati nga sirina nnyo kyamaanyi kye neetaaza muzungu okuleka okunjagala, omukwano guli ogunandeetera okunjagala. Bannange omusajja gwe mulaba oyo yanfuna nga tayagala bakazi batini. Nali katini nnyo, nga ndi katini naye nga ndi kasiiwuufu, naye nga ndaga nti singa onteekamu kundabirira onteekamu omwezi gw'amata nkomawo engulu. Ye teyatawaana nange. Omusajja wange yatandika okuŋŋamba njagala, kuba yamanya seerabirira seefaako seeyagala, yatandika okuŋŋamba nti njagala obeerenga nga onsindikira ku kifaananyi ndabe ku mmere yammwe gye mulya ey'okumakya. So buli kumakya njagala onsindikire breakfast. Bakulu nze gwe mulaba nakubanga ebifaananyi bya breakfast, kitegeeza nayina ng'ogirya, naye yanteerangako ssente. Nangamba esi otambudde naye kana akasente lyamu lanchi, onkubira ku kifaananyi n'enkiraba, ndowooza okiraba. Guys, obudde butuweddeko tukwatagane mu paati eddako. Mbabuulire najja ntya n'okunyirirako okundabako wano bwe ntya.